Bobi Wine wakukuumwa SFC campaign 2026 bwatyo Muhoozi bwasazeewo. Shamimu Malende kugugulana ne poliisi munnange bwatyo akwatiddwa nga yakatonya ku kisaawe wali Entebbe okuva mu ggwanga erya Kenya. Ate nga munnange General Museveni atabukidde security agencies era bwatyo abaganye aba intelligence okumala gateekayo gwa naggamba nga bwe bakola ku 2021 era n'abategeeza nga bwe balina okwegendereza ennyo ebibiina ebyo engeri gye bifunamu ssente. Nope, in particular ssente bazijjawa tebabayisa kulitalaba nga bwe bakikola mu 2021 ne bakuŋŋaanya omusimbi mungi nnyo. General Museveni bw'atyo atunuulidde nnyo ssente, enkuŋŋaanya ya ssente. Ye Muhoozi bw'atyo yeegobyeko abamusabiriza. Ate Chief Justice Owini Dolo Kigamoy atutegeezeza n'agamba nti emyaka obungi bwagyo tekitegeeza butaba na busobozi oba butasobola kuweereza. Nti kakati munnange ebya age limit yetakkiriziganya nabyo. Kirabika emyaka bwe gityo naye alaba gigenda gimuwubira katambaala. Kakati atandise okwogeza ebirimi ayagala kubeerako. Anti abamu bagamba nga Museveni ye akyaliko naffe tulina okusigalako. Kale munnange bwentyo bwe ntambudde essaawa eno nkulamusizzaako gwe nampuliriza yonna gy'oli wano mu nkwesise nga bulijjo. Teweerabira aba Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo. Bwe ayagala okugula ettaka oba okutunda ettaka ery'ekyapa, ayagala okuzimba ennyumba oba okugula ennyumba ey'ekirooto kyo, aba Timo Property Consultants Limited beekwate. Ate nga Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jani. Tuuka e Namulanda Kitende oba Kajjansi buuza ejjani ku kyaki w'ogenda okusanga Hillside View Apartments enjooyoote obulungi ennyo era nga munnange n'ebbeeyi nnungi nnyo. Osobola okupangisa olunaku, wiiki, omwezi oba twala butwazi tulootwo kubanga buli kimu gyekiri okisangayo. Amasannyalaze tegavaako, wifi weeri nnyingi nnyo, network teggwaawo. Ate nga munnange ne transport wa bwereere. Fast booking yo gwe wonna wooli bakubire obagambe nti ndi wano mujje munnone bajja kunona aba Hillside View Apartments. Naddala ng'oli kumpimpi awo, naddala abo abali ku airport Wakatonya mu ggwanga Uganda, oyagala kunoonya w'osula Hillside View Apartments we bali nnyo. Ate nga Maintenance Palace bano balina solar systems eza buli kika, balina ebyamasannyalaze byonna, balina ebyamazzi byonna. Beba Maintenance Palace solar systems bazirina. Era gwe ayagala amataala aga security, ayagala water heaters, ayagala CCTV cameras, ayagala water pumps n'ebirala nga bikozesa solar, aba Maintenance Palace munnange tosobola kubeera nga ate bw'otyo obabuusa amaaso. Kale bwe tutyo munnange tusooke tweyongereyo mpola mpola. Bobi Wine muganda wange security ye Muhoozi agamba nti yonna bagenda kugikurashinga. SFC taking over mu campaign 2026. Jukira nti campaign zitandika 2025 ne akalulu kagenda kubeerawo 2026. Kakati munnange jukira 2020 Bobi Wine security ye bwetyo era nga bulijjo yonna gy'abadde atambula nga bakola omulimu ogw'amaanyi mu kukuuma President Bobi Wine. Kakati guno omulundi Muhoozi agamba bonna balina kubeera mu ngalo zange, nze alina okubakuuma era eyo private security yaabwe tugenda kugikurashinga. Muhoozi bw'ati asazeewo agambye nti all 2026 presidential candidates must be secured by SFC. Bobi Wine private guards to be smashed. Muganda wange. Kakati munnange Muhoozi Kainerugaba atutegeezezza ku Bobi Wine naddala gw'asinze okutunuulira ennyo. Nup candidate ne ba presidential candidates abalala nti 2026 polls will only be guarded by SFC. Jukira nti SFC yeekuuma abakungu, yeekuuma ebifo eby'enkizo ebiri obugagga, yeekuuma buli kimu. Kakati munnange nti nga tunaatera okubeera nga tusemberera akalulu ka 2026
26 SFC Muhoozi alaba nti omulimu gwayo bwe gutyo munnange gusemberedde okubanga ate era guzingiramu n'abo ba presidential candidates. Kakati SFC tugimanyi, nze ngimanyi kubeera nti ekuuma ba member ba First Family, ate Bobi Wine si member wa First Family, tetumanyi ate awo. Kakati munnange kino tetumanyi bwe kigenda kubeera nga kikolebwa, naye nga tteeka bw'atyo Muhoozi bw'aliyisa. Era nga SFC engeri gye badde gugulana ne ng'ekola special operations zaayo naddala nga ekijjanya aba opposition politicians. Kakati tetumanyi bw'atyo ate bwagenda okubeera nga ate ablendinga gap eyo okugijjawo nti ate kati jjukira ebyali mu Kawempe North, akalulu ke Kawempe North wano Nalukoola Nambi muganda wange abe SFC bakyekola. Kakati Muhoozi agamba nti Bobi Wine ne ba presidential candidates abalala nti bagenda kuumwa SFC yokka, era Muhoozi n'agamba nti private security teams for candidates will be smashed, nti ezo private teams zammwe zigenda kubeera nga zimenyebwamenyebwa, tebagenda kubakkiriza, era kibooko awo egenda kuba ekaaba nti kugeza kugamba nti nze ati ffe abakuuma. SFC yegenda okubawo n'obukookolo bwabwe. Kakati kino yakyogedde no n'agamba, yawandiisibwa ati yagambye I have said it once and for all, njogedde mulundi gumu sikiddamu, all presidential candidates will be guarded only by SFC, nti ba presidential candidates abo n'abeesimbye okuba president bagenda kubeera bakuumwa SFC. Muhoozi bw'atyo munnange bwawera, era n'agamba ati nno any personnel arrangements that do not concur with our standard operating procedures SOPs will be smashed immediately, nti mmwe ezo enteekateeka zammwe ze mulinawo nga tezitukagana mutindo gwa SFC bawedde mujja kulaba nga ekitabo bakisalako, era nga Bobi Wine bw'atyo emagere be bamutwala be bamunona awo foot soldiers bagenda kuba bali luddawa. Kakati munnange nze ndabikira nga kagenda kuba katuubagiro kennyini kubanga omukulembeze w'abantu tebali ready ate kumuteeka mu mikono gy'abajambula. Kakati munnange bw'atyo ng'atugamba nti kati bano abalala ba parliamentary candidates abagenda okwesimba ku ba MP abo bo poliisi ejja kubakolako, ejja kubagaadinga abo, tewali buzibu, abo poliisi ejja kuba yeebakuuma. Kakati munnange kirabika luno lukwe lwakubeera nga munnange bwe batyo bamenyaamenya private security team eya Bobi Wine, ba bodyguards essaawa eno abawerako bali mu kkomera, edi mutwe ali mu kkomera, n'uwa mutwe ali mu kkomera, n'abalala bangi nnyo baabasiba. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti Bobi Wine si member wa family, era nga oba oli awo bapulaaninga na kumukwata kumusiba, kubanga sisuubira kuba nti choice ey'okuba ng'oba ne security yo n'okutambula mu ggwanga nga bwe wandiyagadde ate eddembe lirina okubeera nga likuggibwako. Shamimu Malende yakwatiddwa mu kukomawo kwe wano e Kampala nga ava e Nairobi. Yakwatiddwa bwetyo poliisi mu Kampala bwetyo yasazeewo neyekwata Kampala Woman MP Shamimu Malende oluvannyuma lw'okubeera nti yabadde akomyewo abantu nga bamwaniriza mu bitiibwa eby'amaanyi ennyo, kati nga bakoze kye bayita empeekero oba kye bali bakiyita batya mu Luganda procession, egamba emmotoka ennyingi zimutambulirako n'abantu nga bangi bakola ki, bagenda bamuwerekera bamulindiridde. Kakati munnange jjukira nti abadde ajjanjabibwa mu ggwanga
erya Kenya Nairobi naye gye buvuddeko ate era yaliwo wano mu kunominatinga mu kuzzayo nomination forms Makerere Kavule naye ndowooza ate ng'alina okubeera nga addayo mu ggwanga erya Kenya. Kakati emyezi 3 mirambirira munnange bw'atyo ng'ali ku bujjanjabi obw'amaanyi mu ggwanga erya Kenya oluvannyuma lw'okubeera nti byalema wano e Uganda. Kale bw'atyo munnange yabadde akomyewo era nga yabadde mu kibuga wano Kampala ava ku Entebbe airport abantu bamuwerekerako omubaka waffe poliisi bwetyo nemuzingako era ne bamutwala wali Katwe police station abwe bamutuusiriza. Kakati Entebbe airport bwatyo abantu bamuyaniriza nnyo era nga mu ngeri y'okumwanirizaamu eyo poliisi bwetyo nekiraba nga ate erina okubeera nga emukwata. Nejjukira nti singa abadde omuntu omulala yina wano General Museveni abadde agenda okumunominatinga n'okukola bikinga ebikujjuko biyita teri abakuba ku mukono era poliisi ng'ebawerekera bwerekezi. Kakati munnange Shamimu Malende abantu be batyo nga bamwaniriza era yabadde ayogeddeko eri bannamawulire n'ayogera bye yayogedde bingi nnyo ebbanga lyamaze nga taliiwo n'ayogera munnange ku buzibu bwategedde naddala ku abo abantu abali eyo mu mitala w'amayanja nga bali mu kujjanjabibwa bw'atyo era n'ajjukiza mu ngeri Ssejjirenya gye yayitamu n'engeri gye yafaamu kubanga naye bw'atyo yagenda mu kumujjanjaba emitala w'amayanja n'ebirala bingi nnyo byayogedde. Kakati munnange ye n'agamba nti bangi abamu tebasobola kubeera nga bakomawo oba bakomawo ne babeera nga bali mu mbeera mbi naye ye bw'atyo yeebaza Katonda okubeera nti akomyewo nga mulamu era ayogedde ku bangi ennyo. Kanso Anthony Wameri mujjukira abo bonna munnange bagenda okubajjanjaba tebakomawo Ssejjirenya naye bw'atyo teyasobola kusimattuka n'abalala bangi nnyo bangi ddala ate nga abamu ekyewuunyisa munnange embeera yava ku byabufuzi wano naddala Ssejjirenya okumusiba ebbanga nga bakimanyi mulwadde n'ayeba bagenda okumutogenda nga ayebye. Malende naye mu palamenti jjukira bamusikaasikanya juzi nga bagezaako okubeera nga boogera ku Coffee Bill era obuzibu bwaviira ddala awo era n'okutuusa kati bugashumba ne bujja nga bwoza yagenda kuzaala ali lubuto n'ebirala naye nga bangi nnyo bafudde mu ngeri efaanaganako bwetyo. Namboze naye yasimatukira watono ewalema ekkere okukola ki okubuuka. Be bamu munnange ku abo abafunye ebizibu ebingi era abampembe byatandika okubeera nga bakyogerako Museveni yakujjanjabye muli ku ssente za Museveni naye ng'ate obuvune omuntu bwe yafuna okuyinza n'omuviirako okufa oba n'obulema teryakitunuulira. Kiringa bw'olaba nti kati abantu boogera ku bintu ebirala byonna. Nalabye ne Muhoozi alina omukyala gw'ayagala nti bakwate mbu yabadde atulugunya omwana. Ekibi ennyo kye siwagira okutulugunya omwana naye ate weewuunye ye naye ebikolwa bye naye kennyini yeetaga kukwata bukwasi kubanga naye kennyini yakozesa omutimbagano n'akwata Eddie Mutwe n'amukuba ebifaananyi gaasitama akola otya n'amukuba ebifaananyi buli wamu weetaagisa n'ateeka ku mutimbagano n'amukubisa amasannyalaze n'akola buli kimu nga n'obujulizi bwe buli ye n'asigala ate awo ng'ayinaayina bwenyenyi ate n'atunuulira ate abalala nga naye kennyini yeetaaga kubeera ng'akwatibwa bukwatibwa okusinziira ku mutima omubi gwe yalaga era n'okutulugunya bannayuganda ebbanga lyonna abazze nga bamuwaako obujulizi paka kwenza n'abalala. General Museveni alagidde aba intelligence bakole kye bayita surveillance ate nga bakitaddemu amaanyi mangi nnyo ewatali kusumagira kubanga akizudde nti waliwo political fundraising ezigenda mu maaso nga tugenda mu kalulu ka 2026 waliwo okukuŋŋaanya omusimbi ku ludda oluvuganya. Omusimbi ogwo guva mu nsonda ez'enjawulo kati General Museveni muganda wange ayagala gwonna baguzibe emiwaatwa gyonna bagizibe muganda wange. Waliwo omukyala gwe tunoonya nga ayitibwa Jessica Nalumansi Kasozi muwala wa Venancio Ssennoga era nga Venancio Ssennoga eyakolanga ku Radio Uganda. Kakati Jessica Nalumansi Kasozi akunoonya oggi ate nga mwasobako mwenna boarding girls boarding school
ekaliro era nga munnange bw'obanga gwe Jessica Nalumansi Kasozi nkubiraako oba jangu ku WhatsApp enamba zange ziri awo emu esembyayo 1015 endala esembyayo 73 ate nga munnange waliwo Bamukisa Transport Services nga bano balina emmotoka ennungi ennyo ennyonjo ennyo ate nga namu nnyo. Bw'obanga oyagala okupangisa emmotoka bakuvuge bakutwale ku airport, bakuvuge bakujje ku airport, bakuvuge bakutambuze wonna w'oyagala kubirako ku Bamukisa Transport Services era ennamba yaabwe eri 0741 903273 0741 903273 be Bamukisa Transport Services. All right. Kakati munnange General Museveni Museveni ajja kugwa eddalu ze nkubuulira teri kuwa gaapu yadde n'akamu nti n'okukuŋŋaanya ssente Uganda nga katugeze oyagala kufuna ssente za campaign ogwo musango eri General Museveni bakuŋŋaanya batya ssente bazijjawa kwegamba ayagala ebibiina bino byonna ebimuvuganya ebiri mu true opposition ekibiina ekimuvuganya ekiri mu true opposition ekya NUP kibeere nga tekirinaawo yadde n'akasente ayagala kibeere nga kicoppa olwo muhoozi akiteekeko tight security SFC be bamulaga yita wano eyo mu tawuni toyitayo yita eno mu bitoogo okitegedde naye ku guno omulundi kugenda kubeera musaayi gwennyini nze njagala okubabuulira era njagala okubuulira nti akalulu bwe tukatuukamu tujja kuba tukatuuseemu naye ng'awo wennyini wagenda kuvaawo ensasagge eya ddala. Kakati munnange General Museveni alagidde wabeerewo awadde strict directives aziwadde top security organs agencies era nga abagambye bano balina okubeera nga babeera vigilant nnyo babeera n'erizo ejjogi okakasa nti muganda wange tebaddamu ensobi ze baakola 2021 tebaddamu ensobi ezo yekyayita lapses in intelligence okulemererwa nti baalemererwa 2021 general elections baalemererwa okusobola okuziyiza omusimbi. Jjukira nti mu kiseera ekyo ba Nicholas Opiyo baakwatibwa nti baali ssente zaakuŋŋaanira ku okuwa Bobi Wine mujjukire mu biseera ebyo. Kakati munnange General Museveni bw'atyo ng'anoonya security era okusinziira munnange ku nsonda ennekusifu era nga zeesigika okusinziira ku security establishment General Museveni ali concerned nnyo ku musimbi omungi ye gwagamba nti okuyingira wano mu ggwanga okuyamba political ambitions eza opposition figures kati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omusimbi ogwo gujja ogwo wano mu ggwanga musimbi mungi ye bwagamba. Kakati guno omulundi Bobi Wine omusimbi agukuŋŋaanyiriza wano naye nakyo muganda wange kyafunye dda ebizibu baatandise dda okubeera nga bakiringiriza jasitula butuuzi nkunnyonnyole. Kakati munnange security agencies kigambibwa okuba nti kakati essaawa eno muganda wange tebeebaka basula bamonitaringa basula balondoola mobile money platforms zonna ne banking channels oluvannyuma munnange olw'okulonkinga national wide fundraising campaign by the National Unity Platform NUP oluvannyuma lw'okubeera nti munnange baatongozza okukuŋŋaanya ssente ezigenda okubayambako mu campaign baagala obuwumbi 9 ku 10. Kakati baba era batunuulira essimu eneefunye ssente mmeka ezigyewa bano bafunye mmeka bazigyewa naye muganda wange entambuza ya ssente ku mutimbagano nzibu njagala okubabuulira nzibu nnyo kubanga zijja ne zigwako bwa pupu bezimala katugeze singa oli abakozesa Binance katugeze kozesa Binance ssente zijja kubeerako kati bwe zibeerako najja n'azitirinkanya engeri gyazijjayo wano kisoboka kuba n'abantu abali mu Russia for example nga tebasobola kuweereza ssente wano they could use Binance okuteeka ssente ku akaunti z'abantu wano oba kitegedde zisobola okujja
nja kuzikukusa kakati munnange teknolojia walikwenda ku TikTok teknolojia muganda wange abaana balina teknolojia era tebajja kubasobola sente ku mutima kakati ebintu byatabuka dda naddala ku mulembe guno ogwa crypto muganda wange guno ogwa digital trading n'ebirala sente ziyitiri bwezityo tezitegeerekeka si kyangu kuzitwenda ate mugenda kwegayirira nti obaka tugeze balina soba exchanges endala timutuyambe nanti twagala kugira mugende ku kakati munnange kakati aba Noop jukira bambi nga balina line zaabwe MTN Airtel abantu kwe bateeka akasente era nga abantu bateekako sente kakati ezo zonna bazitunuulira era nga ensonda mu Airtel Uganda zamaze dde okubeera nga zitubuulira nti munnange bano baaweebwa ebiragiro okuva eri order from above nti lines eziri associated ne fundraising drive bazisaleko kati waliwo line yali ewezezza milioni nga 20 mu ssaawa 48 ne bagisalako ne bagi freezinga kugamba nga bonogamba nti line tolina kyosobola bagi deactivating tolina kyosobola kubeera ng'okolerako era munnange naye intelligence officers bwe batuba munnange bagamba nti sente zino nga bwe baziraba nti zaali zigendereddwamu byabufuzi naye abantu bebakunganyiza akasente kaabwe ku mobile money kakati olwo ate bwe bibanga byabukitegeeza ki Museveni ye kennyini abantu bamusondera sente ba Dr. Samson Kiseka baatalaganga wakinyangwa nga balondoola bannayuganda bonna gye bali nga babafeera okubeera nti nno babayambe Museveni mbw ali mu kunonola ggwanga era abantu baatikola ki baasonda omusimbe Museveni n'atuuka n'okugenda ewa Gaddafi ne beefuula amannya Museveni bamuyitanga ne Salimu bamuyitanga ani oba Salimu Sale yali Salimu Sale ne Museveni sima yeetuuma ani oba Sula ng'ataddeko n'entalabuusi ssebo nga bw'atoola ne Salaamu era ne bafera Gaddafi n'abawa ssente n'abayamba kakati ebintu ebifaanaganako bwe bityo muganda wange essente bo wano nga bazikuŋŋaanya baziraba ate nga ne cause n'ekigendererwa bakimanyi bulungi nnyo jjukira bamaze okubeera nga baba blockinga eza iPod tiri kubeera nga bazifuna okuleka mpozi nga Bobi Wine atudde ne Museveni bw'ati ne babakuba ebifaananyi ne babagamba bakasolo kati kasolo bakeera ba Rogers Mulindwa bakeera ku TV ku radio wonna babwandika mumulabye twabagamba oyo omusajja bali amudde olukwe teri wano struggle teriyo mumulaba atudde ne Museveni naye kye tujja okukola ffe bannayuganda tuli bazibu nnyo njagala bannankyukakyuka bonna tumenyewo ekintu kya Museveni ekyo ekyokubeera nti nno omuntu bw'atuula naye kuba kati olwedde Bobi Wine amaze okulabisa buli omu ali mu ssaako ya Museveni kakati tujja officially kukkiriza Bobi Wine agenda asisinkane Museveni batuule bati ate ssente bazikwate bazibawe tubagambe awiwe tumukuwadde nti kutuula naawe bifaananyi byufa naye eno ffe tuli baluvu tukimanyi nti nno muganda wange ebyo byonna tebiriiyo okasemo kake Museveni yeetaaga okukola ekintu ekyo tumugamba Bobi Wine kajje naye lwakuba nti bannayuganda abasinga obungi endowooza zaabwe abamu balowooza bulala era batandikirawo olaba naye nga bagenda kudda ku rediyo ku TV konna batandike nti olaba era Bobi Wine ng'alina okwewala ekintu ekyo kubanga muganda wange okusisinkana General Museveni obanga atomedde ye kennyini akimanyi nti okumusisinkana bakuba ekifaananyi oba otomedde ekisiraani ekyaddala kuba abantu bagenda kurejectinga kasooba ng'obadde mu opposition n'omusisinkana booti oba owedde eyo ye antidote gye babeera bakozesezza okubeera nga munnange bawonye omuyaga naye Uganda kati weetuuse kubanga ebiseera ebisinga obungi mu lutalo amasasi gasobola okubeera nga gavuga gava eno naye ate nga gy'olina okudda gavuga gava ku left nga gy'olina okudda okubeera safe nga bw'ogezaako n'otagenda ku left amasasi gagenda kukuba ekyo munnange bwekityo bwe kiri kakati enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubu ekintu ekyo kuba kakati essaawa eno njagala okubuulira abasajja bafunvubidde okulaba nga buli kimu
kirema teri kukuŋŋaanya kasente teri ku eza iPod teri baagala Bobi Wine bamwambule naye tugenda kuyita mu kalulu nga tasisinkanye Museveni ate nga sente bazifunye ate n'akalulu protest vote erume eryaddala naye bwe kinaaba nga kituuse ku mbeera endala muganda wange oyo Museveni katuli kumukonfronting tumusembere tumutunulire maaso tuti Bobi Wine amutunulira mugambe tinzize lwakubonkase ate sente munaaganirawa kakati munnange Museveni agamba nti teyeerabira 2021 mbu omusimbi mungi nnyo gwayingira wano mu Uganda era nga guno gwajja okubeera nga gufandinga guvujjirira kampeyini za NUP ekintu ekyamuluma ennyo Museveni era kigambibwa okuba nti munnange bw'atu yalaze obwennyamivu ne security organs wano mu Uganda agamba nti mu kiseera ekyo ndizaalemererwa okubeera nga zidetectinga okubeera nga zinterceptinga nga zizibiikira emiwaatwa gyonna sente foreign campaign funds okubeera nga ziyingira wano e Uganda sente okuva wabweru mbu zaavanga wabweru jjukira nti eri chapter za NUP zonna zisindika abali wabweru mu diaspora basindika akasimbi wano mu Uganda akaabalumenye ne batuuka n'okugamba nti mutulage embalirira baagala okumanya musimbi gwenkana gutya ogwayingira mu Uganda bannange abaana ba muganda wange kakati munnange General Museveni akyogerako ati era nga akubiriza security mwe mulaba atuuzizza security meetings nga akuŋŋaanyiza abanene ng'ali mu kubakalaatira ebintu osobola bitegeera nga muhoozi agenze ku mukutugo gwa X engeri gy'ayogeramu tetugenda kukola tuti tetugenda kukkiriza kakati munnange kino mukyaleetawo obunkenke bw'amaanyi nnyo ne kimuteeka ku pressure etagambika era ye General Museveni agamba nti kino era kyaleetawo kwegamba uncertainty among investors and senior government officials kyategeeza nti amaanyi NUP ge yalaga mu kiseera ekyo 2021 kyaleetera ba investor mbu okweraliikirira ne ba government officials okweraliikirira kubanga jjukira ba investors ye bayita ba investors be babe bicupuli abaliwo abe bicupuli kandi bala penalty n'abalala kakati bwayogera ku ba government officials beebo abawagira Museveni olw'emirimu gyabwe nakuwaako ku mboozi lumu nenkubulira categories abantu mwe bawagirira Museveni nti omuntu waba awagira Museveni abayagala kuuma mulimu gwe abeera mubbi tayagala kuva mu bubbi kubanga abeera shielded ne government n'ebitongole bya government ebya security n'ebiti ebirala bingi nnyo muganda wange abantu mwe bawagirira gavumenti abeera mubbi mufere kati nga ye abeera ngolaba bagashumba abaafiira bufezi bwati n'abalala bangi nnyo nga benogera omusimbi mu ngeri etali ya bulijjo nga tebafudde ku muntu wa wansi era byonna nga bikosa gwe omuntu wa wansi kubanga bonnange service delivery obuweereza eri gwe omuntu wa wansi ampuliriza tebujja kutuukako kati abo bowagira muganda wange tebalibeera mu kiraasi y'emu naawe bo bali already bakapitalizingira ku gwe kwegamba gwe obubuyabuya bwo nga bamaze okuwaayo 2,3,5 oba emitwalo 10 n'owooza oye boko basinziire eri okugaggawalira ddala ng'omala okuwoza oye 10 lye bakuwadde nga tesobola na kujjanjaba mu ddwaliro erya private ate nga gavumenti gye gali ne bw'ogendayo bagenda kusasuza omusimbe muyitirivu nnyo kubanga n'abasawo tebali facilitated gwe kennyini gwalina okwefaako oba okitegedde muganda wange kakati si bantu bakwesembereza yadde n'akamu babulabe nnyo n'okusinga omusota ogwa cobra bwemubamanyi omusota ogwa cobra gulina obusagwa obw'amaanyi ennyo omusota ogwo gwa cobra musota muzibu nnyo era bwe gukubojja bagamba nti dakiika ntono nnyo bawafudde dda singa oba toyanguyiddwa bw'okwata ku cupa yaagwo nga bataddemu obusagwa ne basaanikira kwa tugeze ecupa katugeze nga zino eza soda ezatika ne bateekamu obusagwa bwa cobra omusota gwe bayita cobra n'okwata ku cupa eyo bw'oti ng'onywezeza n'emikono gye ebiri eddakiika 15 oba omaze okuzirika
kakati munnange ye system ya Musevenism n'abantu be gugezaako ogyesembereze muganda wange tolinaawo yadde n'akalungi kogenda okusigaza kubanga already ku side ere ya Muhoozi nga bagenda okunyonyola maaso eyo mu mboozi yaffe eddako yamaze dde okubeera nga ate naye alaga omusikaawe nzija. Kakati munnange abamu ku officials betwogera nabo batugamba nti muganda wange billions ez'essente zayingira wano mu channels ez'enjawulo nabo ne batunula ne balaba nga tebalina ngeri gye basobola mu ne banks sente nga ziyitayo mu NGOs sente nga ziyitayo mu telecom companies sente nga ziyitayo okusobola okuwagira munnange opposition efforts era amaanyi ge balaba nga tebagalabangako kati bagamba nti bano beetegekedde emyaka 5 tunaasobola amaanyi gaabwe kubanga Bobi Wine si ye muntu omwangu. Njagala okukakasa kino nkikugamba nga campaign zituuse obanga kale tuli mu makkati awo njagala okubagamba kubanga tosuubira kuba muntu nga musiru nnyo bwakuŋŋaanya essente ngage kati munnange ati 1 point anti bagamba nti ekiyuniza ennyana kiba mu kibeere kakati oli okugaana okugenda mu iPod muzimbe guli gwonna aguleke kibojjera ku lwazi muganda wange kiba kyesega omumwa gwakyo. Twogerera mu ngero kubanga ate saagala kubabuusa nnyo abagezi abo bokka bensobola okubeera nga nnyinnyonnyola ensonga ne bazitegeera. Gen Museveni ali mabega nnyo nnyo tosobola kuzibikira kintu kyayingira dda mu ggwanga ozibikira omanyi abalaba omupiira penalty omusajja asobola okuba munne penalty n'abuuka n'agweri n'ayisa ne Paul naye omupiira ate ne guyita eri sayidi eri ne gunywa mu kasonda keeri n'ogamba omusajja amaanyi gakozeseza okwekasuka eno laba omupiira gye guyise kati Gen Museveni yeekasuse opposite kyazibikira be baana baliwo nze bwe ndowooza kubanga Bobi Wine bw'abadde atambula jukira kali mu first phase bwe yatambula mu ggwanga okugenda yonna nti yamala kuŋŋaanya se mujjukira bwe yatambula eggwanga lyonna agenda eruweera ayogere speech eri ey'obulabe ennyo tamala kuŋŋaanya kakati naye ng'ekibiina kyaffe kirina okuba ne ssente ekya NOP kirina okuba ne ssente ezaddala era oli bwakugamba nti Bobi Wine agaggawadde nnyo yes kubanga Museveni naye mugagga ate nnyo tosobola kuliidinga struggle ng'oli mwavu tebakulya ssente kakati Museveni kyagezaako okukola bagezaako kuzibikira era ebimu ku biremeseza katugeze nga ANT eyamugisha muntu okubeera ng'eprosperinga tebalina ssente ate ssente kamu gwe muganda ne Gen Museveni azikuŋŋaanya bw'atu newakubadde bo baliko munnange okusima basima golodi mafuta bagenda e Congo ne basima n'amagye gaffe ne bagatunda ne bakolamu omusimbi omuyitirivu ennyo ekintu ekibi ennyo kakati munnange omu ku abo abali munda eyo ng'atugamba nti akaseera kaatuuka sente jjukira ziyingira okuyita buli wamu NGOs balaba tebuko mu companies kakati mbu akaseera kaatuuka jjukira Museveni yazigoba zonna ezo NGOs mujjukire mbu yazigoba mugende n'akakiiko kalwanya eddembe ly'obuntu abazungu n'abagoba n'alekawo akaffe akawano n'abaga mugende Iraq mugende n'ewala Afghanistan gye babeetaaga ffe tetubeetaaga wano ffe tulina akaffe kakati munnange mbu embeera yatuuka ne yeekanama nti ba foreign investors ne ba high ranking officials mbu ne batandika okubeera nga badduka eggwanga ne batwala famire zaabwe wabweru nga bamaze okubeera nga bakakasa nti gwe ono omwana w'eggomba nga si mwangu nga batya nti wayinza okubaawo enkyukakyuka mu gavumenti ebadde ebafevaringa nti tunaakola tutya famire ne bazisomba kakati gwe Gen Museveni yekyalabanga obunkenke nti abo bafulumiza famire zaabwe badduse
ffe tekitukwatako ate bwe muba mubadde mukola birungi byokka ate lwaki mudduka musigale oba oli investor ng'oli mwalaali sigala ate factory yaani agenda okugitwala teri naye bakimanyi bulungi nti singa abaawo kati bano bwe bajjeemu mu buyinza Museveni Muhoozi ne banne abaaka bano bagenda kukwata emmundu baddemu balwane kuba bakyogera nti baba kulangira bwe twali tuddayo mu nsiko naye batugamba nti tuli mu demokulasiya era ne mugamba naye baatugamba baba kuwangula baba baddayo mu nsiko bo tebakkiriza bo balina kubeera waggulu kubanga bo ekikula kyabwe obuzaale bwabwe balina kubeera waggulu ku ntikko beegulumiza baagala kubeera nga bebafuga buli wamu ne mu foreign land be babeera bafuga byonna gye balaga be baagala okufuga be babeera bawaggulu bo tebabeera wansi bwe buzaale bwabwe bwa tebalowooza abo kakati munnange bwe batyo Museveni amaze okubeera nga abateeka ku nninga mulina okumwe mujjukira mu kaseera ako ne yali tayogera mu biseera ebyo yali IGP Ochola yavaayo n'ayogera ssebo era ekyasinga okunsesa eri ekyambugu gye baali ewali Tale Center nti abo baabeerayo ebbanga lyonna nga gye bagumbye gye bali eyo balinze kaakati munnange nti kati security establishment is now closely tracking large mobile money transactions and bank deposits, particularly those suspected to be linked to to political activity. Muganda wange ezo ze bateebereza okuba nti ekigendera kya byabufuzi kakati deposits zonna ze bakola buli kamu bakatunuulira ziragawa zino sente ziragawa ogenda kukola ki bwabato naye bwabo omusimbi gugutambula nga bwe baagala bwe tumulaba ngeri ejjoogo bo sente batambuliza na mu mmotoka batugaba bala mu kampeni za 2020 nga buutu yejjudde milioni $5 gundi yatugamba zidoola mu palamenti dollars ziri eyo bawogira mu mpugire naye eno oludda oluvuganya tebaagala yadde lube n'akasente kaakati munnange bano bagamba nti ne NGOs bazitunuulidde bulungi nnyo corporate entities wamu n'abantu sekinnoomu abasuubirwa abateeberezebwa okubeera nga munnange balina akakwate oba basobola okukola nga intermediaries in the transfer of funds to opposition networks. Kakati tekinaba kubeera nga kitegeerekeka oba Airtel Uganda ddala enezzayo ssente ezo ze baaboye mu kufundraisinga era ogwo musango gw'amaanyi nnyo musango Airtel Uganda be batyo ssente mbwa munaye nga bazibowa naye nga bakolera ku order from above layini eyo ng'emaze okubeera ng'edetectingibwa nti ssente eza nuupu baziteeka okwegenda kuweza obukadde 2 mu ssaawa 48 kobbo maama nnyabo sente bala baziyiikako buyiisi ziti kobbo omugigire ne bagiti activatinga kaakati munnange nti yali order from above nga bwe nkutegeezezza nabo bwe batyo nga tebalina kyakukola mulaba enkulaakulana mu ggwanga bweziŋŋama olw'omuntu okuva mu buyinza n'okuba nga alowooza nti famire ye erina okubeera ng'efuga teri muntu mulala yenna nga ye bw'atyo bw'akirowooza mulaba okuyamba omuntu ne muyamba omuntu gwe mutamanyiiko mayitiri gye yava temanyi buvo bwe ne mumuwagira ne muteekayo ebyammwe naye ffe wano Abaganda ffe abawagira Museveni bali abalala bonna bakitulangira bulijjo n'abanyankole bakitugamba bwe bagenda mu Northern Uganda baamugamba mmwe abaasembeza Museveni si ffe musango gwaffe kakati muganda wange nyine mufu yakola ki yakwata ewawunya oyo mufu waffe tulina okubeera nga ffe abakwata ewawunya tulina okufunvubira kaakati munnange obunkeke bw'amaanyi nga bwe nkutegeezezza 2026 akalulu political tension bwetyo munnange egetinze tense ahead of 2026 elections era government bwetyo eri determined n'obumalirivu obw'amaanyi determined to prevent any external financial influence on the electoral process. Tebagenda kubeera nga bakkiriza sente kuva wabweru kujja kubasumbuwa wano ate opposition ebeere n'amaanyi nate naye nga bwe nkugambye muganda wange
okuuma lubugo lubaale muki mubbe okuuma lubugo oli Bobi Wine yajja kubazuganya ate yajja kubalaga kye bayita obubanda. Kakati muganda wange bannansi bamaze okwekunganyaamu akasente kaabwe basobole okuwagira omukulembeze waabwe ng'omukulembeze w'abantu. Naawe kennyini ge makubo ge gamu ge wayitamu weerimbika mu kulwanirira abantu ng'oli mu kuteekawo olutalo olwali tuteetaagisa kubanga akalulu kaali weekali bulungi nnyo ne bakusinga wafuna 0 nti tewaliiwo koozi yonna yali ekuleeta kulwana kubanga abantu tobeerangako choice y'abantu. Ne mu kalulu 1980 you were not. Abantu tebaakuwagirako yadde n'akamu. Tebaakuwagirako yadde n'akamu. Nejo yoga gyozaalibwa nayo tebaakuwagira Mwankole mu katabo ka Mzee John Bikazuula nakugamba nakabasomerako wano. Omugenzi yagamba betrayed by my leader mu katabo kaako yagamba nti yali ku campaign team ya Museveni ng'akyasoma Makiriri. Museveni Mwankole baamukuba abantu amayinja n'amagye amavundu ne bamubuuza nti nno gw'oli mwana waani eno obeera wa ogenda owunyera osula mu mikwano gyo kikyolina ggwe nga ggwe tubuulira osibuka wa. Abanyankole Mwankole gero Museveni baakimubuuza kaali naali tasubiriza abahororo ezo ne ziriyawo era nina akakaza nti abahororo zimanya Abanyarwanda ababeera wa okitegeera naye ng'abantu boolere baali bakikola ki ne Obote n'akiyongera okikkaatiriza n'agamba Museveni zinti Uganda kati ntuula nti n'omuntu atali Uganda n'okutesa naye olwa simanyi lwaki baamukkiriza okwesimbawo 2008 ate nga boolere baali bakimanyi. Kakati omuyolero gw'abantu bonna ba foreigners Museveni baatya banne ba foreigners abayiwa wano sente era yaguleese n'aguteeka wano mu magye buli wamu kuba kati omuntu omaze osaavinga mu UPDF already osaavinze mu UPDF kitegeeza omumaze okufuuka citizen bagenda kuma passport bagenda kumaki. Kakati omuyolerero mungi guli eyo guwulira bagamba nti bali mu kuwandika magye naye muwandise ku mutimbagano ebyo byonna bali mu kuyingiza ba foreigners mu ggwanga lyattu Uganda. Naye ba foreigners ki si ba Congo si ba Sudan si baki wabula bava wali wansi awo ita kisoro wooti fulumamu awo basala gatuna ne buleki oba ku boode eni yawe eye Congo ne bayingira wano Oluganda balumanyi n'ennimi endala bazimanyi. Kakati olwo ne bafuuka abaawano naye ng'ogenda okumuwulira muganda wange nga accent ye teriimu Kinyankole bw'aba ayogera olulimi olulala wakati ng'Oluganda alwogera mu accent yeeri naye ng'alina endagamuntu era ng'akulaga Bannayuganda. Naye gwe kiwali okirabyeyo omuntu okubeera nga bwe muba mwogera katugeze omulundi bw'aba ayogera era osobola otegeera nti ono Mulundi. Kakati omuntu ng'abadde akulidde wano asobola okubeera ng'ayogera olulimi Oluganda ng'alwogera mu accent ya Kirundi oba ya Kinyarwanda. Kisoboka? Tekisoboka. Tekisoboka. Kakati ebyo biriawo baganda bange njagala mukole ki? Njagala mubitunuulire mubyetegereze kubanga tubyogera kati ng'abasezi abagula ki essowaani beyanako tekyali yadde kagiraavu oba kabbandage k'osiba ku ki. Tulina okubyogera nga bwe biri era musobole okubeera nga mubisengejja mubitegeere. Kati gino Museveni pressure yo egenda kumukuba era nga nze amagezi ge muwa Dr. Waali by the way Dr. Jjanjabe endwadde kwa yatugamba pressure si bulwadde sukali si bulwadde. Kakati Dr. waffe Waali wano newankubadde ajjanjabira mu bugubi era nsuubira okubanga muganda wange ku mulembe guno gwe gutakkiriza abantu kubeera nti nno bamanya nti waliyo abantu abasobola okubajjanjaba katugeze endwadde nga kansa n'ebirwadde ebirala. Waliwo omwami wano jjukire yali alaajana yatukise n'agamba nti agenda Rwanda gy'abaakolera projects ze kubanga yo bamwaniriza ng'ajjanjaba kansa yakyogera wano naye wano nga bamuyigganya buyigganya nga ne ba doctors abamu mu Cancer Institute eri bamukozesa naye nga nabo tebalina kyakukola. Kakati ba doctor abo bali wano kati Dr. Waali wano e Uganda nze nkugamba gwe just nyamba mpe namba y'essimu nze njibu ogendeyo oba tugenze kumutta kuba n'ekyo nakyo kiriawo tuga nti katwatwenna batuga tumumaliriza naye byonna munnange bizibu
Dr. Wali namba yenjirina wano butuufa na birwadde munnange ku mawulire amalala jjukira nti mu NRM enkola eriwo sisinkana Museveni sisinkana Muhoozi akuwa ebbaasa gwe bw'oba olina obuzibu ewuwo katugeze olina obuzibu school fees zibuze ng'olina access etuukira gye ne Museveni kitegeeza nti abantu basala entutto basisinkane Museveni basinkane Muhoozi asobole okubawaayo ssente kwegamba tewaliiwo magezi ga kwetakulira kakati munnange Muhoozi ku mutimbagano ku mukutu gwe gwa X bw'atyo neewaala yonna gy'ali kati olwo ayogerezeganya n'abantu alina ba followers bangi nnyo era nga bamusaba ssente n'abawa bw'atyo kati atuuse ekiseera n'abagamba temuddamu kunsaba ssente kuba akawunti yange tekuli ssente. Muhoozi bw'atyo agambye mulekeraawo okumusabiriza era in fact agambye nti Mukama Katonda yamulaze nti okugaba ssente kibi kwegamba God bwe yamugambye it is a sin to give money to people. Kakati omuntu yenna addamu okumusaba ssente agenda kumubulookinga ndowooza okiraba wamanyiiza abaana bo okubeera nga katugeze obagulira ebyokulya bw'okomawo olinaku kyobaleetedde era bw'obaako kyobaleetedde oba wabamanyiiza okuba nti baba bagenda ku ssomero balina okujja nga bamaze okubuuzaako then n'obawayo akasente nga bagenda okulya ku ssomero nga waba kibamanyiiza era ng'okikola bulijjo oyagala bakwagala ennyo kale katugeze oba ng'omuntu obuvunaanyizibwa nga gw'okikola nga muvunaanyizibwa nga taata kakati ate bw'okyusaamuuko oba omukyala bw'obongo obwo bwamumanyiiza ekintu n'okyusaamuuko kiyinza okumukyankalanya obwongo eba tokya eba kiyinza omutraumatizinga yeebuuza lwaki akyusizzaamu lwaki kiki kubanga wamumanyiiza bw'otyo kakati bano basazeewo okubeera nga beegula ku bantu ebbanga lyonna kugamba beefuula abalungi abagaba ssente kubanga ssente ziri ku bo baavuwaza abantu nga bebagaba ze babajjamu ze babagabira ebyobugagga byammwe bye batunda ku katale k'ensi yonna bo ne banoga omusimbi omungi ennyo nga babibaguzeeko ku musimbi omutono ku kasimbi akatene ennyo wano kati nga vanira n'ebirala bakabaguzeeko ku ssente entono nnyo bo ne batwala eri ne batunda ssente empitirivu ne bajja eno ne mulanga okkuba endo bannange Muhoozi alina ssente bannange bali abaana balina basumulula ssente naawe wandibadde osobola okwesumululira akatono ako n'obaawo singa wabaawo equal distribution kwegamba nga gap neetaba nnene nnyo naye munnange mwe musalawo ne mubeera nga mwagala abantu abo bo babagaggawale ate bajje ku ssente zammwe zennyini kubanga kati ekiri example ge ya Muhoozi ne kitaawe bajja tebalina ke balina Museveni akanya kuwuza mbu ye yagaana mbwe musaala ogw'M5 million biki naye ate kennyini agamba mugagganyo kati ssente yazijjawa ezo ez'omugagga ye si ye president asoose okufuga Uganda Amin yaliwo Amin yavaawo alina kaki so nga ate Amin yava wano nga Uganda terina bbanja nalimu era n'azimba ebintu bingi nnyo mu myaka egyo 7 gyokka ebiyitirive ennyo singa oga ratio emyaka 7 ku 4 olaba naawe kintu kinene nnyo gaapu nnene nnyo nti Amin yes nti abantu kale bakyankalana oba baga nti yayonoona ebyenfuna by'eggwanga bunaagoba abayindi naye ate abayindi gw'obaagalako kiggwe nga Munnayuganda lwaki obafevaringa bajje mu ekonomi yammwe nga bwe bagaggawalira gw'ofuuka omuddu mu ekonomi yo kuba Amin yagamba nti yali tasobola kukkiriza Munnayuganda kubeera muddu era n'agamba ekyo tasobola kikola yakiga nti akikolere Munnayuganda owa wansi ne Museveni kennyini naye bwe yajja ng'amaze oteeka eggwanga mu lutalo lwa myaka 5 najja n'abakuba 30% mu kakadde nga bakubamu 7 ate ng'essente ze Uganda tezirinnye value ku ssente z'ensi yonna katugeze ngoba $. Kitegeeza nti yali amaze okubeera ng'akutema. There is no way gye wali ogenda okubeera nga okulayiminga ssente ezo kati omuntu watuukira okubeera nga olina kakadde n'abakuba 7 omuntu n'akumanyira otuuka ku ekyo n'abeera nga akutemye ssente mmeka muganda wange $9,910,300
Mukama Katonda. Kati baba gagga ezaabe baali bazikyusa dda mu ddoola nga bagezi basudiiru era sudiiru baamukwata ku airport ng'adduka n'emitwalo gya ddoola ng'agenda mugamba asigala wano zinvesting wano. Ezaabe baali baziteeka dda mu ddoola nga bagezigezi kati mmwe baweewe ne bababba era awo we mwayitira. Naye you cannot know that because temujja kiwabudde kukirowoozaako mugamba ebyo byayita eke kale tugenderaawo naye wange kasa twebaka kutulo. Mwebake mugira mwebaka. Kakati Muhoozi bw'atyo yabagambye nti teri sente, there is no more money on my account. I already told you, my God told me it is a sin. If anyone asks me for money again, I will block them. Napostinga ku mukutu gwe ogwa X. Amaze lekera okunsabiriza. Olwo ekyo gwe Munnayuganda mpuliriza nze nga nze nkirabamu ki. Kati ameze alaba obuyinza bwonna bulina amagye gali mu control baamu obuyinza bungi nnyo takyabeetaaga. Kati mubeereyo oye ate ku guno omulundi 2026 2025 njagala okubabuulira ku buli omulundi 2021 naligezako kutunuulira LCs omanyi NRM ngekozesa nnyo LCs naye ku guno kwogwo omulundi sente zaagala okujja tebaziteekayo era ne bagira ne bayomba nnyo ebati sente era nakati tubabulira waliwo abagamba nti babamye obululu mbu bababbye mu primary za NRM abawagizi babe bagenda bawa nope bagenda bawa opposition. Tetubeetaaga teri yeetaaga abawagizi nti olwokuba bakusinze eno bakati abawagizi bange kambawe opposition. Eyo si struggle yaddala. Struggle yaddala ebeera wo 24/7 oba ossa nayo essa naawe mu mutima gwo era yaddala. Kyovulanga bubwe ntagaba senti gwe mugamba nti mukodo kakati already Muhoozi wuyo akugamba naye mulekeraawo kunsaba atali mukodo ate ng'azirina buli kimu akikolanga bw'ayagala. Oli musajja watu baamugaana okuyimba mubivulu takyafuna sente ayiiya buyiiya ne bizinensi ze nga bageza kuzikola ki okuziremesa. Oba okitegeera kakati omukodo akubuulirirawo nti tajja kuwa wabula gwerwaneko asobole okubeera nga anunula eggwanga naawe osobole okubeera nga weetakulira n'oli abbye eggwanga okulikaliza mbu si mukodo nga zabba eno abba buwumbi akuwaako 10,000 abba akawumbi kamu akuwaako 7 era ndowooza yenkola yaabwe eya 30% nti babba okitegeera babba bamala okubba akakadde ne bakuwako 7 naye ate 7 tekawera akawumbi bakuwako 7 akawumbi bakuwa 7 nti bwe baba babbi eri kawumbi kamu eno asaasaanyako 7 kaaba wammwe ne mukola ki ne mukuba enduulu okitegeera. Kakati muganda wange ebyo njagala obitegeere bulungi nnyo era obiwulire era obikompeyaringe n'embeera ebaddewo. Embeera eriwo bakyabalangira nnyo n'emikyere bajja gibalangira gye mugenda eyo ku zi birthday ne muyoola wansi omukyere. Nalaba lumu ku gundi ya Muhoozi nga abantu bayoola omukyere mu ttaka balya ennyama. Tobanenya kubanga munnange baba tebalina kyakulya. Naye njagala okubabuulira we tulaga twolekedde omuntu kuwa $50,000 bwe kiba kisooka mugambe nsizaagala bwe toli bubi kubanga bw'obeera obubi si kyangu kubeera nga sente ezo nzigaana. Kakati munnange ate mu mawulire amalala okusinziira ku Chief Justice Owiny-Dollo Kigamoy atugamba nti age shouldn't decide ability, nti emyaka tejyandisazeewo busobozi bwa muntu, tejyandisazeewo. Kyagezako kutegeeza nti muganda wange ebya age limit biveewo, nti omuntu alina okuweereza kati nga bwolaba Museveni nti aweereze paka kufa, nga bwolaba Moses Ali aweereze paka kufa. Kyagezako kutegeeza
Ati ono sisuubira nti yabiyogedde nga tannatuuka myaka gy'asuubira okuba nti bannayuganda kakati bamulabanga awedde ku mpagala. Chief Justice of Uganda Alphonse Chigamoy Owini Dolo bw'atyo muganda wange avumiridde idea ey'okupulesinga age limit ku bantu abakola mu different professions. Kwegamba omuntu okubeera awo ng'atuuse retirement age ne yeeraliikirira. Waliwo bwe balitayaringa nga tebannatuuka na myaka eyo, ekyo abadde akimanyi olw'okubanga balaba nti balina divergent political ideas. Political divergence ereetera abamu okubeera nga babalitayiringa bukyali, ekyo abadde akimanyi, lwaki tabalwanirira? Yaliyogedde ne ku kyagundi ku kya Erweru wano juzi n'agamba lwaki mubitayaringa ng'akyayagala, mukyokwe mumubuuza okyayagala, lwaki mumufoosinga retirement? Kakati munnange nga bwe kiri njjukira nti General Museveni yaliyo ku Thanksgiving ewa Dolo, ayinza okuba bwa yali amusiibula nga tamanyi, kati nga yakitegedde mugoomu nkuubo, omanyi kati tusoka biwulira bwe tutyo ng'ono abyogeza busungu naye ng'ayagala kuyisaawo. Kuba jjukira Museveni oli ng'anyigidde abalamuzi era bajerega biwiigi, mwambala biwiigi ebyo kati omanya waliwo ekiriwo. Kakati essaawa eno munnange ono atutegeeza nti emyaka tekisanyuka okubeera nga gikozesebwa ng'ensonga okulekeraawo oba okuyimiriza omuntu okubeera nga aweereza, singa omuntu aba akyalina obusobozi, akyali capable, ng'ate alina experience, alina obumanyirivu, ate era nga ali willing, akyayagala okukola. Ti emyaka manyi ebigambo ebyo bisobola okubeera philosophical, naye kadde yamugamba nga bwe bitukubamu tooki biyinza okuba birina kye biraga ekirala nti bamukanzeemu nti olabika onootera okugira, onootera okusikamu. Era General Museveni bw'atyo n'agenda ku Thanksgiving ye n'ebirala. Kati Museveni akutta kawolawola, keep your enemy closer. Kakati munnange ono ku public forum Justice Owini Dolo yagambye bw'ati nti one of the most irrational things is to bring an age limit into professions. Ng'ayogeranga ono Professor ani ono Omunakenya agamba nti ng'annyonnyola ng'agamba nti nno emyaka gyokka si gye gisaanye okuditamininga obusobozi bw'omuntu okubeera ng'akola omulimu gwe obulungi. Ekintu ekimataringa ge magezi, obukugu, n'omuntu okubeera ng'akyali fiiti, physical fitness ne mental fitness. Kaakati munnange abasajja si bangu, era njagala okubuulira nti musaanye okubeera nga muluma n'ogwa waggulu n'ogwa wansi, gyonna mugirumire wamu bwe muti, era nga muli beetegefu nnyo okusobola okwebeera nga mwekongolako enkwa. Otherwise enkwa zino zirabika zaanywera ate nga nzibu nnyo muganda wange. Kakati Chief Justice twogera ku Dolo n'agamba nti kati mu professions nga law, amateeka, n'agamba medicine, education, people often gain more wisdom and experience as they grow older. Nti mu professions nga mu by'amateeka, mu by'obujjanjabi n'eddagala, mu byenjigiriza, nti abantu gye bakoma okukula gye beeyongera okufuna amagezi ne experience n'obumanyirivu, gye beeyongera okubeera nga bakula. Kakati temusaanye kubeera nga mubakwatakaabo. Naye ekirungi tayogeddeeko ku byabufuzi. Ate ekyo kiyinza nakyo muleetera obuzibu, kubanga tayogedde ku byabufuzi, kubanga yali badde okusanyusa mukama we anaatera okumutema ekijambiya. Yandibadde agamba ne mu byobufuzi, naye kakati ayogedde ku profession zino, ate nga tukimanyi bulungi nnyo oli talina profession, gye profession eri awo gye nti especially
nange nno bali nkuba emiko. Kakati bwatyo n'agamba nti lwaki kyamu nnyo mbu okupushinga out oba okusindikiriza mbu omuntu eyakuguka qualified professionals olw'okuba nti munnange batuuse emyaka egimu katugeze bawezeza emyaka 6 oba 65 obagobe oba 7 mbu nedda mbu mulina kubaleka bulesi bagende mu maaso kubanga mbu babeera bagezi nnyo kati bamaze okufuna buli kimu ekyetaagisa. Naye ate yeerabire nti awakula ennumi tewakula emu, buli mabegawo omumanyi wabeerawo omumanyi. Ekyebuuzibwa nti tebasobola kukola nga abaconsultants baretired ne babeera abaconsultants kubanga n'ekyo nakyo oba oweereza ggwanga lyo kuba kyayegezaako kwogerako katayogedde ku kuweereza ggwanga wabula ye yeefaako agamba nti temusaanye kugoba bantu abakyayagala kitegeeza nti ye alowooleza mu ensawo ye kubanga ejjulamu ssente. Yandibadde agamba nti mpeerezaako ekimala kampe gaapo n'abalala abato nabo bafune nabo bajje baweereze kati nze kanzire wali ebbali nkole nga consultant era banneebuuzeeko ekyo takyogedde kiba kitegeeza nti byayogedde byonna temuli makulu. Mbigobye kuba byakweyagaliza kati abantu ngaabo tetusanye kubeesembereza. Eno zero tolerance tulina kugendera ku ekyo. Kakati bwatyo n'alabula bwe musetinga age limit mbu mugenda kubanga eggwanga muliremesa okubeera nga lituuka oba lifuna oba likozesa abantu ab'obwongo obwa waggulu ennyo. Bwongo okyo obwa waggulu ennyo wano 221 bakugamba va mu musango kati bwongo ki bwe wakozesa awo oli n'ebifaananyi twabifuna ng'ova wajje ne Museveni ne musajja wato yabikuba ne tetumanyi na gyali kati situyite gadi naye nga bwe bwongo kati obwongo kale katupima obwongo bwo mu kusalako omusango kwa 221 n'engeri gye wayisaamu omulamuzi Kisaakye bwe bwongo obwo obwa experience tewali bwongo bwawo leke namwe tulimba. Kakati bwatyo tayagala kubeera ng'abalamuzi babaleke bakole emirimu gyabwe naddala n'agamba nti nno yagamba bw'ati nti waliwo abavubuka bangi nnyo mbu abayinza okuba nga tebasobola kukola bulungi emirimu gyabwe naye yaliko omuto mbu ng'ate waliwo abantu abakulu ennyo nga bakyali sharp nga bakyalina obulamu era nga bali highly productive. Kakati bwe kiba nti abantu abakyali abato nga bagenda bakula lwaki ewulanya nti mwamuwa mukisa kukula naye asobola okubeera productive lwaki? Anyway Museveni yagaana obyogerako ebyo kampireko ebyewulanya era nkimenyeewo saagala mugambe. Kakati munnange ebyo bigambo bya ddolo era n'akuba omulanga nga agamba abakulembeze nti wamu n'ababaka ba parliament lawmakers nti balowoozenga nnyo balowooze carefully think more carefully when making laws of oba policies that affect people's careers nti begenderezenga nnyo bwe babeera nga bakola amateeka agayinza okuaffectinga oba okukosa careers z'abantu. Kale munnange kankwerekereze n'ebyo tusinkana ate mu mboozi zaffe endala wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.